wayita akaseera katono nnyo nga nawe kituuse gy'oli wantu wano oyinza okuseka naye nga ffenna tuli basibe essaawa zino mu midiya muno mwe tuli basibe kakati singa ffe abasibe bennyini tutandika okwerwana it is very very unfortunate naye tulwanira obwakabaka zaafuga seera eno baganda bange benayogeddeko ba Kaya Wisdom ba penge Blake Kakalaamu baganda bange with all due respect as I said wali earlier nti mbawe ekitiibwa kyamaanyi nnyo nti batusooka nawo contributions zaabwe sobola kuziyisaamu maaso n'omulundi n'ogumira nga n'abamu ku bo bannyambako okubeera nange nga nawe nkikwatidde mpola I respect them so much naye mulimbirivinga tebali yagadde kubeera gye bali ssaawa zino bali bulungi bali bweru tebali yagadde kubeera gye bali ssaawa zino nga n'abamu okuvaawo wano okugenda eri bagenda because of omulimu guno nga bwe guleese ebizibu oba okitegeera opinions zaabwe ziri oli agambye kakati gwe oluvannyuma lw'okwogera kino okitegeera omuntu neyamaliriza nga inafuna tiketi eddako n'agenda naye nga teyaligenze n'abamu ku bo nga takyasobola kukomawo wano olwa byayogerera eri kati ffenna tubeera basibe tubeera mu buddu ffenna whether oli wano Uganda oba whether oli bweri wa ggwanga ffenna we are slaves mu kino ekintu kati wokola interview ng'oseka okinagukira ntambi mbaka namugulu obeera selfish yes nsobola okubeera nga ndi munaku naye nga nawe ensonga ezimu ezikubeezezza eri mulimu guno nti olina bye wayogera olina bye walinnya ku ttoozi ezo nga bagenda kureactinga bulala noddukira eri naye nga wali yagadde okukomawo wano kubanga ebyaddala guno mulimu gw'amaanyi era gufuna abasajja bafuna imagine Blake ng'akyaliwo oba Kakalaamu oba muganda nge Kayo oba Penge ng'ali wano sente ze badde bakola bali bakola sente empitirivu bukadde 3 bukadde 4 nga I don't think nti eri bazikola given the expenditure na byonna so nabo baagalawo wano kakati bwe mubanga mukinagukira ntambi mubeera hypocritical nga gundi we yayogera abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations Ecop Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup Shiba Karungi Twin Kama Baby Mama Black Legacy na Juba Express back to Sako. The return of the Queen Shiba Karungi Kampala Serena Hotel Friday 2 August emitwala 2 okuyingira alebad 15 emeze ya milioni 3 oro ku Sunday nga 2 August agenze ruwero mu Kisawe shinzo mutwalo gumu booking a ticket yonga buchalaba tokomererwa ku musaraba genda ku Momo Pay obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara hoba
ku Serena Hotel John Color Solution obakupa passport ozigula physically eggwanga libadde mu kiwubaalo nali missing music ngono make way for the queen wetegule bala kati bimamiya musaleko ne John Rambo byamwe biwagidwa Victoria University Westlake Water I&M Bank right now up Trisha Safaris Sanyuka TV NBS Music Afro Mobile Venom Records ne Juba Express wereza sente mu nsezi suka 10 Bunambiro Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okuraza n'okujjamu amannyo ng'eddagala tuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Chigamba is happening when you're all to Shalom 256. Don't forget subscribe kwa tanaba. Tag your subscribing ka notification bell akakade kwa gubango kasa kongo funa each and every upload. Nze Shalom Hadad Kawes bwe yakanda for the first time yakafuna wifi yafuna data yakaba mukobera gwe basima mu covid oli ku Shalom 256. Abula stambula nzeka tambula nyanange aba Muna Herbal Mouthwash muna afana bwati osomusanga mu drug shops ne pharmacies warebe lwa Uganda Uganda ebitugirage mu be Muna Herbal Mouthwash Muna yakatwa National Drug Authority okulensa endwadde z'amannyo akamu akawunya tolya nyama amannyo ganyenyera bosenyo ovamu olusaayi gasanyalala teksobola kulya byokya funa Muna Herbal Mouthwash obenga bulungi buli lwakuna mbane Frank Ntambi wenbalukeza naye abadde mutunulya events zibadde zijja zibaawo mpola tetwasobodde kukola weekly program yaffe ya one on one with Frank Ntambi yabadde mugonvu n'atuyamba olunaku olwaleero n'akuba ku matu n'afuna olungubanguba ne mwegera mune Frank ajanga ogereko eri abantu otuweeyoko otunyonyere ku mbeera nga bwegenda mu maaso mu ggwanga. Ladies and gentlemen, with me here on my right is Frank Ntambi Wenbalukeza, the Kononswa, the Juggernaut, the Orange Cat. Waliwo akantu akatambula omwana yakakoze. But one day I came, I conquered, then I left, I quiet. Kanka kusumira wali kaluwa. Mwana yakawandiise one. One day I came, I conquered, then I kept quiet. Nakuliko the Juggernaut, the Orange Cat. Frank Ntambi Wenbalukeza. You came, you saw, you kept quiet. On what? Just batebaka nyonyi bataddewo ekyo. You kept quiet. Kibataddewo. I can never back down. Gwayogera bwoti empola Ntambi amaanyi gakuwedde. Bulwadde lukutwala. Badde nga nkola ndi mulwadde ebiseera ebisinga. Abantu tukola tuli balwadde bantu tulina endwadde zaffe. Naye tetusobola kubeera nga tuzifuula excuse. Ey'obutakola. Mpozi nga kiganye nnyo. Zimirundi mingi last year kwe navanga ku kitanda n'enkola n'enzirayo. Yeah, so it isn't a big deal. Last week. It is normal. Falling sick is normal. Very, very normal. Omubiri gwonna ogulimu obulamu gufuna okutaataaganyizibwa. Tetuli machine. Laba ne machine yeetaaga oil sebo. Agenda ogilubricate. Olufaayo mwaka. Ate oli wabuuliza Frank Katonda akweyanjula. Twagala lwaki walwadde amidst what is happening olina kye weekwekako olina kye weewala.
ebeera ndowooza ya kibuyabuya omuntu okumubuuliza lwalwadde lwaki olwadde lunaku luno yali ategese luliwa. That is a very stupid question. For anyone who thinks so is very stupid and pig-headed and shallow-minded. Very shallow-minded. Of someone getting sickness and you ask them why have you fallen sick today? Like, does sickness give you a program that next week I'm coming to visit your house? Doesn't. It is like death. You can never know. So nokubera nga tuli wano nga ndi mulamu bulungi nnyo ekintu ne kiva eri waggulu ekikuba omutwe. Kati ng'obuuza omuntu lwaki kyakubidde mu interview mwadde mukola akantu mwadde muli mu stand. Ugandans is it because stand zibadde nnyo mu ggwanga lino mbu abantu n'ekiri serious kuba njukira nabyodde nsoma comment ku video gye twakola Kasuku nga premieringa. Nanjukira nga tujjukira omugenzi Ssejjennyanga mulwadde. Waliwo abagamba si mulwadde. Malenda abadde mulwadde. Waliwo abagamba si mulwadde biki. Kati ekijja ku ntambi baagala kati senga ntambi God forbid okeera n'ofa. Nothing God forbid. He won't forbid, don't say it. Senga ntambi okeera n'ofa. Bambi abadde mulwadde. Lwatuzanyira nnyo mu mbeera bannayuganda. Because naffe tukibamanyizizza nnyo. Bannayuganda kyebamanyiza kye batwala. Mulimu abantu abalwala nga bya ddala ne mulimu bannaffe abalwala nga si bya ddala. So Munnayuganda naye n'abeera nga ali awo. And also omuntu omuggyako opinion ye ekirowoozo kye. Salo musinga buli muntu tuchallenginga endowooza ye bannange twalikomye luddawa. You let people think what they want to think. Gwe noweesigaliza ekikyo togenda kakasa nsi yonna. Nze omu ku bantu mu nsi muno ne ku social media atakakasa. Kyova olaba nti mweno situation gye ndimu bantu bangi nnyo who have attacked me abannumbye wiiki ndowooza eweze n'okuwera naye nga balina mixed feelings towards no, not even the situation, you as a person. Nga takumanyi nakulowooleza ebintu 10 oli bw'oti tolina wadde ebibiri bazadde bo baavu nnyo oli munaku tolina mulimu gw'okola kati ng'omala obudde ng'oddamu omuntu oyo nedda bannange nina omulimu kola emirimu bwe giti bannange nsasula ssente bwe ziti bannange ku akawunti nako sente nga mbireeta bazadde bange so you cannot prove anyone. Gwe omukyala yayimba oluyimba oyo yali mu South Africa yali mu Nigeria. I know who I am. I'm South Africa. Yes. What God says I am. I'm working power. Kati nze mbeera nga mmanyi kyendi sigenda kakasa muntu atalina kyamanyiko. And sometimes also it helps. Kiyamba nnyo by the way kinyamba nnyo abantu okuba nga bamanyi the opposite of what I am. Because a good leader should not be predictable. Yes, like if one day comes when your story is out there nga abantu bamanyi from your A up to your Z, they can use it against you. Okitegeera abeera wano alina abaana we bati alina abakyala we bati mukyala we yono mama we yono and me I can never. And the day I stepped into doing what I'm doing, this public life, yes, it is the day I went to all my socials and I deleted whoever was dear to me. Mama, tata, baganda bange biki. I deleted. Whereby when someone wants to attack me, they attack me ganze as an individual. Yes, not other people kubakozesa as a tool to oppress me. Okitegeera kakati ekyo nenkiyiga. And also mu mawulire gano kiba kirungi nnyo era kano kankigamba abantu okubalaga kyoyagala balabe. Yanjuki yakyamu kiseebe ebika tofa ntambi tofa. Simanyi abantu okubalaga kyoyagala balabe. You give them what gwenga gwe kyoyagala balabe. Gwe nolowooza mbu nze nteekayo sibimanyi kumbe nze akikuwa wayagala ekyo kati kambaweeyo kino batambulira nakyogera ku Sunday kambaweeyo kino nze abawo ekintu kyebukanaga nebagamba ndi weebukanaga yes nemukaga just nakyogerako buwogezi era kankira mu comment section bukanaga nze yakikuwa senga saakikuwa kinyagala nti mbu mbeera nti ndabanzadde ntinda senga era saakyogera bandaddaga baba muzaala wa webale nnyo akati yenze so mbadde gamba nti eno wiiki eno yonna ng'oyogera ku kyobulwadde which I find very simplistic.
all the attacks mbadde nziraba okitegeera naye nga Katonda muggulu nga 90% binsesa abadde bakwogerako abakulumba wali adde bakwogerako twawule bino ebintu wali adde boogera ku mbeera yo wali adde akulumba as an individual nga Frank Antambi. Yes. Kakati kyeyo kyegamba nti guno omulimu nagenda ogujjamu nga ngustadinze like the industry nga ngistadinze kyengendamu nga nkimanyi. Dynamics of it. That's why when nali nzija I used to say that statement of I came, I saw. One day I'll conquer. Okitegeera. I came, I saw. Najja bwenti. N'olaba. Nengutunuulira bwenti. Ningamba kanguyingire. Maybe one day I'll conquer. I didn't say that I came, I saw, I conquered. I've never conquered. But one day I'll conquer because I came and I saw this business. This business ey'amawulire waliwo ekiseera we kituuka nga gwe mawulire. Gwabadde agakola ku banno. Nga gwe mawulire gwatambulirwako amawulire whereby ogenda kubeera discussed. Mukubeera discussed togenda ku altering how people perceive you, discuss about you. Kakati bw'obeera onyiiga mangu oyinza n'okufa pressure. Okitegeera. Because it is the business. You have to understand the dynamics, the science, the psychology, the philosophy of this business. Nti ekiseera kino kati Ntambi gwe mawulire. Amawulire. Waliwo abagenda okujja to attack the person gwenga gwe. Waliwo abagenda okujja to make commentary. Waliwo abagenda okujja to make satire. Nogenda nga obaawulamu. Kati waliwo bangi abannumbye n'abasinga bali beri wa ggwanga nga bo bavuma buvumi Ntambi. Bavuma buvumi Ntambi nga balindirira dda akaseera ako. Akasajja kano tukaseeko ku kikaliriro. Kati because in my background nkimanyi nti it was bound to happen in such situations. Sobola genda n'envuma omuntu oba ne mukakasa ne tubeera ate mu lutalo olwo I cannot. Okitegeera. So business gye tutambuliramu nti ngimanyi nti ngitegeera naddala psychology ne philosophy yaayo nti bikyewuunyisa nnyo nti no buli muntu eyanvumye obudde nkwata bukiripu nga mpostinga ne ku X nganseka n'okuseka. Nganseka okitegeera. Okubalaga nti nno gega mawulire. I don't have any ill feelings towards any who said whatever they said. They had to do what they had to do. Maybe if it was me, like in position, maybe also I would have done the same because that's what we do on a daily. So it will be highly hypocritical of me. Then into those are double standards because that is what also probably partly, not all the time, but partly maybe I've been doing for all the years and period I've stayed in this game. So whoever. There is nothing that I can go person on them. Nenzira moro lutalo oyino lweddo olunene lwoli mu kudiringa nalo ate then otandike buno obuli minor before you know you've lost your mind. Before you know olaba olumu abantu okufuna depression bibeera kwezo, not controlling thoughts ngezo, not controlling how people feel about you. Mu situation ngo oli mu mawulire ngobanga gwe mawulire ogenda kusanga nga reactions are mixed. Abakwagala abakuwa supportive messages n'abali negative balyose ne bamusiba bamukwatemu basama nnyo babadde basusse musajja oyo yantama zibeerawo ezo babeerawo neziri supportive so zibeera mixed. Kakati nze basobola kutekinga ziri negative era ntekingamu eziri positive and I carry it on my bag and I move on. Era nze sisobola kunenya muntu yenna era ntwala omukisa guno whoever akyasigaddeyo nga tannaba kubanga akola their opinion on me, their commentary on me, their personal attacks and biases on me, you still have time. Obudde bukyaliwo. I have nothing on you because this is the industry, this is the game. Wetu we kubeera ng'etambula. Whoever, whether abamu bali factual or whether abamu tebagenze na ku point nkulu oba bali biased kubanga guno mulimu ebbanga lyengubaddemu nange maybe badeko mu positions bali towards other people. So I can never be someone ali hypocritical and I play those double standards that now I'm going to attack this mister. I cannot. So there is what they call a war and there are battles. Me, I rather lose battles to win a war. Not to win battles than lose a war. Because battles zezo. Dipenge penga akogeddeko. Abaya kagwela ko sawa 2 nokola video sawa 4.
probably n'owangula kabbata ako Ibraka akogeddeko bakuwandiiseeko nawe n'okwata n'okulukuunya because we all have those spots omuntu asobola okukuba n'awangula olutalo kubona bonna abali awo okitegeera not that I don't have the words of the same magnitude I have because I'm someone ali very very wade asobola okukolako anything mu mbeera eyo oba kayenti akogeddeko nawe n'ogenda you might win those battles but are you going to win the war or you lose these battles and win the war kakati kino ekiriwo nti there are those battles era saagala zifaako nnyo but then there is a war olunene ate nga sirwange nzekka for anyone who is in this business I'm going to show them a much bigger picture that now this is a war gye batuleetedde ngaffe bannamimwa nga abakola omulimu guno nga singa tetwekemba ne tugattira wamu bagenda kumalawo omulimu ekyo Jeni lwaki abadde agamba naga Frank Antambi senga tukolera wamu twandibadde tuwasinga naye bwe balumba Jeni Lubowa tetuvaayo kumulwanirako tugamba wayi bya Jeni Lubowa bibye kyogezaako kugamba naye senga ffenna ekyuka ku munnaffe naffe kitukwatako kyebadde ngamba nti sigaana Shalom fenga ffe abali muno we can have our own competition we can have diversing egos nzasinga ono tansinga ono yakajja ono ayagala koppa gundi you understand it is understandable nti butubeeramu obwo obumulumulu ngaffe nze nzijukira akaseera we twetwala ne Kayooyo ne twetwala but then nekikola ki nekivaawo why nti even without because nze bino ebintu mbyogera ate nga mbadde nga mbyogera ate nga mbadde mbikola for someone like Kaye Wisdom someone we were once friends Kaye aliko kyaliwo because mwali anga biscuit we yalinga kyali wange nnyo era yannyambako kubanga bennasangawo Kaye kyeva bagamba mu Kaye ne Kakalambe bakuleeta waliwo yagambye mu Kakalamu yakuleeta waliwo mwagamba Kaye yakugulyawo ekkubo byempulira eyo byowulira naye tebamanyi story tebamanya story entuufu eri etya story entuufu neereeta naye nayambibwako you bought yourself buli muntu bantu bannyo abanyambeko kale I cannot attribute olaba omwami atudde wali bamuyitaani Zanero wa dafino cha oyina ettaffaali ddene okunzijjamu because nze nali ntyo okwogera even ku politics okitegeera story yagikunyumiza angamba nti nganze ndi ku hip hop ebitatambula byo olno hip hop mukolera kuba nze kati nkulira abantu abanyambye nnyo to be where I am right now. Number one is VJ Junior. Number one is VJ Junior, yes. Because erinnya lyange natunda erinnya lyange okitegeera na exposing mu bantu owokubiri Joel Isabiri doctor professor yampa platforms ni supervisor wange owa intern yampa platforms okuwandiika amawulire Monday Times nanjigiriza ne marketing nantola ku TV Dr. Isabi nantola ku TV ya cancer ya mu kampe kamuwereza nantola ku TV ya HGTV bamututabere programs manager nantwalanga someone agenda okubeera mu marketing ginasangira bakakalamu eyo bakwezi tambale meyondi senior ba striker abo babiri nkulia contributions abaze banzimba benze nsanga ntwana kusanzo ono nakusanzo oli owokusatu after Joel Isabirye GNL Zamba Babon Forest Media naye nampa platform era podcast nstandikire eyo okukola audio visual wabula atenga nali mpandika Babon Forest website about predominantly hip hop yekaika owa Uganda, East Africa, Africa nensi era nga bansoma nnyo Germany, France because walabanga analytics nga wana Uganda tebana kumanyi ebyo because reading culture yafe enough kati onandere emyaka ngesatu nga nsasula bulungi ne platform weeri kati yo jenva nenzije no muki mu mainstream because ali nali ninched mu hip hop yani mpangula n'engule 223 wenamala okujiwangula ninga blackmailinga abali bategese wenamala okujiwangula ninga kati kankole ki kanzije wano mukine ekinene eringa mazo okugusa olubimbi olumaze indumaze nenzija wenajja era nga njogera hip hop ninsoka ninsokerewa akasuku era nga njogera hip hop utalwa general ne navio mwali kashed ebyo webityo wenampa platform ya mainstream bandi yao
ngambwa mu kakalamu twandika series era nga hip hop Keko obulambwe bwali butya weekend nkola Keko okyenoonya sina kwenoonya nga nze ndowooza awo because mukaseera ko nga bayisima webali bakaye beboogera ku by'ensonga nga sisobola kubajjamu obukitegeera kati neŋŋamba kanibeko nange wenneekwata nga bawogamba nti mu analysis oba bagala nti oba data analyst nti balina omusajja gwe baleeteyo nga tech expert oba biki nga gwe baleetawo kiba kyetaagisaawo buli nange neŋŋamba nti balibera banoonya omuntu asobola amanyi hip hop wa Uganda balinoonya ntambi era awo NBS nga asobola okuyita nozibwa akantu hip hop kokka kati awo kaye ani Takalaamu tukola naye ezo episode zino za myezi ng'ebiri wenva mu hip hop neŋŋamba naye kati n'okwongerako kanakeba personalities tinkwata Michael Jackson nemunyumya nenkwata Whitney Houston nemunyumya yenna nga bwakola ku Mandela ku channel yo kati awo nga nenkwatagana ne Molali Mutasara Henza ali Germany sawa zino n'agenda now oyo omwami oyo atudde awo Zanero yaŋŋamba ntalinga ndaba nangamba naye obwongo bwokozesa mu bina ebintu singa ojjako eno ate ojja kubeera wakabi nnyo nga amaanyi eyo amwe sisobolayo competition already y'amaanyi okitegeera nyinza obuta nangamba ajangu n'ebyobufuzi bemugamba ebyobufuzi sibisobola birimu emiggo biki nangamba nedda at least gwe engeri gyonyonnyola tovuma tokola ki nentandika esooka eyokubiri eyokusatu eyo then ng'ate akola ne mwami kayi noludde nga twemanyi dda era nga twemanyi kayi nentandika naye okugenda ewuwe waka nabeera nga akola lives ze nga nange nteeka wano ku mutto ndeso nno omwana ono mulungi nnyo biki kaye supported me okitegeera bwe ntyo so beebo kasuku kakati awo nange mukama nannyamba ne blowing up so sobola kukeera nkya neŋŋamba nti they didn't contribute anything kibeera kya buli az'amaanyi they contributed era olunaku kaye lwagenda e Canada twali tulina olutalo lwe twalimu naye nga nze kati ntegedde nti oluwedde nengenda ku Facebook nemuwandiikira ebbaluwa nemuwa ebimuli bye nemugamba whatever ekibadde emabega whatever twali tulwana ebyo tubireke emabega nkwagaliza Jane eddako ennungi I did the same to Mr. Kakalaamu omuntu gwe saafuna mukisa kukola naye yali Mr. Ibula K saafuna mukisa kukola naye ku set naye nga twali twemanyi okitegeera ebyo bali abasajja ab'amaanyi ennyo era bebo bempe ekitiibwa nti batugulirawo ekkubo lino tuli musaazo tuli mukubeera nga tweyagala era olunaku Ibula lwakola YouTube channel ye oba nakubira Ssaabazonto nemugamba then ne kaye naye naddamu nga maze ebizibu byabimaze akomyewo mu game eno semazi peng nakubira oyo the final channel nenkubira Julius nembagamba Julius mulaba YouTube eno ngazi fa abalimu tuli batono nnyo gisatisfyinga bulijjo ninda akaseera bannaffe bali bamalirize ebyabwe nabo bajje because tuli mu digital migration it doesn't mean that you have to be in Uganda okwogera ku video Uganda okola video jona yona gyoli tuli mu mulembe kati abaana abamu na Uganda bali UK byamu kubasinga amaanyi ku YouTube essaawa zino in terms of viewership ne bali UK muganda wange Shaba oyo Obi wanga erubiri bali eyo kati ningamba Ssaabazonto ningamba oyo Julius ani Zanero ningamba ne Kasuku muga kati essaawa zino twegasse kati tusobola okubeera nga tufeedinga ku bantu abatulaba then kubeera nga ntambi pressure kuliko gwe amaaso ge gatunulidde champanga pressure y'amaanyi nnyo ng'amaaso gali ku gwe bali banno bakiwumuzaamu ate nga bali basajja abalwanyi nnyo kaye nga yatandise okubanga ayogera olaba omusajja omulwanyi ennyo mu byayogera binyumira abantu olaba Ibula K nga yatandise ekintu olaba omusajja akola ekintu ky'amaanyi olaba Kakalaamu olaba peng I was very 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 happy maybe sabatuukirira in person kukibagamba but those can testify kitegeeza nze ng'omuntu I don't have any personal grudges any personal bias on them and I watch them I watch peng almost every video he puts and I laugh ku videos zona zateekayo neno giyankoledde nga nvuma nagwe nabadde naye awo ku enebbaala eri wano Kulax atugira baffe nabwe tuti naye nga nfenseko nenzijjamu ne bubits omu nempostinga ekitegeeza nti nno mumanyi I know his character ate ku internet kuno tutunda character
Joguza abantu singo ojjako penge savage singo ojjako penge savage are character ye abatalina kiddako kiba kitegeeza nti niwaba agenda ku discussinga gwe entambi is going to be savage on you, so don't take it personal because it is his character. Okitegeera so baganda bange abo nti I don't have anything kubo buli omu alina olubimbi olulwe fena nga bali mu business, you are just contributing onto something that is much bigger. So ekituuka akaseera kano n'alirowoozezza tulina kutunuulira kifaananyi kigazi, kifaananyi kinene, a very very broader picture of one, do we acknowledge nti guno mulimu awe kitandikira. Some of us have already done so, some of us not yet there. Kino ekibuuzo nziramu ne nkibuuza fena abali mu digital creation, whether you're on YouTube nga you a vlogger, whether you a TikToker, whether you are wandika ku X oba Facebook, ogulimu nga mulimu oba ogulimu nga kunyumirwa. Message eno yaba gulimu nga mulimu nti tulina protecting omulimu gwaffe butiribiri. Abantu babuuza era omukyala yabuuziza ejjo ku TV bafune emirimu, but now that has become a cliche. Tajjekigera kyoyogedde kigaze statement yegaze okitegeera bakola mirimu kitebalina n'omukyala gwe nalabyawo kigamba y'okumakya yes mufune emirimu mukwano maama nyabo guno mulimu era agatumulage ku revenue era gundi yagamba ekintu Simon yaŋŋamba abaleke tobabulira nti guno mulimu batulabiraawo nti banja bagenda okugujja muleka balowooze nti musiika binyomo. So guno mulimu ebyaddala buli omu alina engeri gyasasulwamu. Tetukyali ku nkola eri enkadde ey'okuzuuka saa 12 n'osiba obuguwa bw'engatto n'ogenda n'oyimiriza taxi ogikubye omukono n'ogenda okole kilometers 10 okomewo saa 12 n'akaveera k'empuuta mu ngalo abaana bakuliseeyo bagambe taata ava ku mulimu. Guno omulimu gwa digital creation gwa wano wokka wano oba tolina akiri. Rashford akola bwati Rashford maanyi ga mutwe kali guno omulimu gwe tulimu maanyi ga mutwe gy'okoma okubeera omuyiiya omutetenkanya omujagujagu mu bwongo osobola okufuna ssente ezisinga neza MP mu ggwanga erya Uganda. We have comrades of ours who earn in regions of 40 million per month. Oba okitegeera kakati ogamba otya mbuno agenda afuna omulimu omuntu bw'ati. Nze ntambi musajja wattu emirimu gyonna gye nakola egyo giri formal egyedde giri traditional gye nkugambye olugendo lwange kubanga nvudde Makerere ngudde mu Bakyowero Ssenyonyi ngudde mu Gezigezi ono pastor ogudde Dewa Semakula ogudde mbafimu wandise film script mbigenzeemu sifunangako birungi bye nfunye mukana mugine emyaka 3. I have somewhere I rent our apartment eri very very comfortable nga nnungi. I have I have a cam riding netusako all the basic needs ebirungi sabazino nsobola okuyambako family yange okitegeera sabazino nti nina abantu wengu akataka kengula somewhere anti I can construct mu myaka egiriddako mukama nga yatuyambye. Now when you say nti ogwo simulimu basimanyi mulimu mulala gwandi yagadde mbere nga nkolo gwenzo okumpa ebintu nki nga bino. We are all trying to enlighten you mu ngeri emu oba endala bannaffe. So Shalom kyembadde nkuleetera nti tuli mu kaseera akazibu nga ndi ku musango gwange guno enti kyali ku puliyambo njogera kati tutandike obadde ku puliyambo ebadde puliyambo Raira wallahi tonadde okunyoganya ku nsonga kale kati mbuuza wadde weeyanjula so nange omusajja ali eyo nga osumbuyibwa genda kubivuga ni guno mwezi gwa 8 tugaya kujjanjaba nnyo bamaama munendwadde zammwe ezaluma ez'omunda bino ebizimba fibroids mugende ku Biva Organic babe nga abajjanjaba. Alina smartphone downloading app yaffe ku Play Store eya Biva osobola byonna bye tutunda mpolampola. Guno ogw'omuna tugwadde omwezi gw'abakyala abalina ebigalanga ebiruma embuto zivaamu teziwangaala olubuto luganje family planning erinakyo kuba ku 075262427. Musajja Biva oyo waliwo guy benasindika waliwo kyali nga muyita Isma Kiberu ne mukyala we Nakakoza Ann nabasindika ku Biva mwezi gwa June. Then yesterday they called me ne bagamba Frank Antambi webale omwami yalina ebizibu eby'omu kisenge size maanyi biki
ne bamuwa eddagala omukyala nga balina obuzibu like enseke nga zazibikira nga buli wafuna olubuto oluvaamu okitegeera kakati nabatwalira Dr. Senjobe. That was June. Then omwezi gwa June naku 3 July kati July nga gwako kwa yabagambe kinene nnyo myezi 3 kajate nakuwera myezi 3 nga giri myezi 2 ne bankubira ne bangamba ntambi webale so nze buli wemba nanga product oba service y'omuntu nenfuna search feedback anziramu amaanyi ne mukama wange mukubira mugamba abantu bali be nakuleetera baleese obujulizi so gwe nawe nanga ali eyo ku bulwadde bwonna obuyinza okubanga bukulumba bukusumbuwa ekyokuddamu kiri kimu Biva organic and natural health products. Yes. Frank Antambi. Wampa. Tandikire ku bukuluma. Yes. Olyo otya owulira otya? Ndi much better. Feeling much better tata wange. Kirungi. Sobola kati okukola ku mirimu. Ku police wagenzeyo. Police sasobodde gendayo olwabadde bunnuma wabula nasindiseeyo ba lawyers bange. Wagenze ku police. Ne wasindiseeyo ba lawyer bo. Nasindiseeyo ba lawyers bange ne bategeeza police nti client waffe tasobodde kujja in person naye asobola okukomawo ku lunaku olwokubiri. Ajja kubeera awonye era awe kataligirye ku lunaku olwokubiri nja kugendayo. Ogende okweyanjula ku police. Okweyanjula ningange yeyanjudde already because nasindise ba lawyer okubalaga nti keeping the summon. Yes. So, kulokubiri nzirayo why I'm a law abiding citizen omulimu nkukola nga sigwa tetutunda njaga tutunda mamundu tetuli batujju so sola kubeera mu dduka nga nziruka nja kugendayo kulwokubiri nja ku recording statement yange bulungi nnyo wabula ekyennaku nti bwe nasindise lawyer wange yagenza okusanga nga mulimu ebirumira bingi nnyo musango gwampa wabirwa tewali recorded statement ku complainant. For a beginners olianza okubuuza bakuvunaana musango kintambi. Omusango gwe bamvunaana baguyise cyber harassment. Okwesobya omutimbagano okuvoola. Awutseni Luganda? Maybe. Naye temulimu specifics like they haven't recorded or the complainant hasn't yet recorded their statement because statement mu cyber harassment ngeeyo onnyonnyola n'obuulira police nti ntambi yankola ABCDEFG ayogera kino which is contradictory oba which contract bayogera batya ekikontana which contradicts section bichi ebyo akaba ebyo biba bya baloya neche mbadegeza okugamba nti to give the details of what exactly so tebyabadde maybe they record ngamazo recordinga I don't know so but nze kiri ku side yange nganze nti I'm ready to go to record and see what happens. Yeah, but what Chensaba is for whoever who is in charge to follow the due process that has to be followed. Then I face the law as I have to face it. Then tulabe because at the end of the day mateeka tegatunulira side yemu. Tulaba mugenda mu kitawuluzi bakita kitawuluzi. Wabera Shalom azokuwawabira Ntambi. Shalom naleta ensonga ze mu kitawuluzi. Ntambi najja neyewozaako mu kitawuluzi. Kooti neesalawo nti bannange Ntambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa musango guno gundi yaga eri bweti wabikoze tukusalidde ekibonerezo bwekiti. So kooti kyejja okusalawo ng'etunuulidde mu statements ezinabazo recordingiddwa obujulizi obunaba buleeteddwa vis-a-vis netteeka libanvunaaniramu ebyo byenjogedde ddala so that a role ya DPP wanaba akolinza alabe in the case of omukyala omwami yafiira mu lodge oya Henry doctor bakwata omukyala gwe yali naye omukyala n'agenda ne bamudetaininga for I don't know specific time na recording a statement bagisanctioninga ne batunulamu ne balaba nga tebalina musaala gwasobola kubanga bamuggulako so she was a suspect ne amuleka n'agenda kakati ne mu misango gino Ntambi bannaffe bajja ku recording a statement yaabwe batachingeko n'obujulizi Ntambi nzije nkole statement yange okitegeera then before kugenda mu court nga tuli ku due process
oli atunulemu doba DPP alabemu agambe either Ntambi tumutwala agenda avunaanibwa emisango gino oba bannaffe nedda tewaliiwo mugenda kumusingira awo tetusobola because it is a gwa state is a criminal gwa state so state ine emisango gyeramu negamba nedda guno tekola ki teguli mu lwaki cyber harassment naddala ku because kyankoze bubi nti baloya bange bagenzeeyo tebafunye those specifics nga zembadde gamba nti bamvunaana kino nayogera kino kyali kikyambi ki tebyabaddewo so mbiwulirira mu ba third parties abagamba nti Ntambi ebimuvunaanwa biri ebyo bisatu and also this is just a disclaimer nti kino kyetulimu oba kyendimu it isn't a personal war eri Jeff oba Alan era nga singa biba biwedde mu bulungi mu process yabyo I'm ready to give them a handshake whether bansinze oba nze mbasinze I'm ready to give them a hug whether bansinze oba tebansinze singa due process ebeere egobereddwa nitula basinze oba gwe batasinze so emisango egyinvunaana giri emeka okusinzira mu third parties sinamanya oba mu statement binaakyuka oba they will amend whichever nti nayogera neŋŋamba emisango egivunaanibwa Ntambi badde tulaba nti nayogera neŋŋamba Jeff Chiwa yakoma mu P2 drop out nti Jeff Chiwa yasoka kutunda buberege okujja okumanaginga abayimbi ebyo biri bya statement yemu kyebadde nkugamba nti otuba tugeze mu due processing DPP atunuddemu vis-a-vis my statement line eyo Shalom nali wano nagireeta ntya nagamba abantu abamu bava gye bavudde abamu nga bakome mu P2 abamu nga bamaze kutunda mbizi abamu bamaze kutunda mataffaali ekyo kyogera nga nnoba kyatudde wali kuba naye promoter kyaliyo abasinga tebategera context ekyo mu kyajjira twakyogera nga nnoba kyali mu kaaba nga gaseza ngezanzigwako zenatunda mwente kata bae omante twogera ku kintu ekyo okitegeera anti kyenkugamba nti now it is called a general statement it is general sagambako nti Jeff oyo yakoma mu P2 it is a general chobola nti nze mpulira okusalibwa kwa maanyi nnyo eri business yaffe y'amawulire nti even people who are discussing about this matter no like statement bajiwuliranga bweri ne they are presenting it mu ngeri endala okitegeera no tunulira nogamba anyway because bye ebintu olumu abantu kye bagamba nti Ntambi alemerako nnyo alemezaamu because me I go deeper kati banafa abamu abali mu industry no bajjamu nga ba pirates of the Caribbean kuvuba mu buvubi kudduka so they are not here to stay tubala nakubuza wali nti guno mulimu oba ogoberanga muntu tukolenga omulimu te matter webereze you scrutinize the matter scrutinize Frank's statements Frank wabaya gamba abantu abamu then nga go amawulire ngo otegera bulungi nyongo oli logical you can know that is a general statement utugena mu defamation oba cyber harassment the innuendos olizabera ko seza zina kubera nga ziri personal kugwe kana gamba hakaje agamba gabi ntegategeera kali Shalom nga govayo ngo wawabiri oli nti yagasaja nagamba ko Shalom totegeera gwe nga kawesi it is a general statement era zezo zivamu prejudices zetutambulira ko nti abasoga bali kino abatolo bali kino abaganda bali kino abaganda batuyisa aba before almost how many years walo video musango ngo muganda omuntu nno sekanja kagenze kulopa nti banange Maria kyatuvumye nti abaganda tuli basiru it is a general statement though it prejudices it morally kibera kikyamba but legally tabana musango so any general statement jokoze it can be morally wrong ngoliye munyiziza nga akagatuka mutuse butusi nenga legally tagamba gwe ng'omuntu that is one two Ntambi yavayo n'agamba nti Jeff Chiwa mubbi nti bali babbi ba ku kyalo that is how the third parties we bakireeta nti benayogera tuvola ka video yako njagalo banka weereza buli inbox ya muntu I don't know no nkalina ne balo ya bakalina nkalina ne bagamba nti Ntambi yagamba omusajja anti bagambe wali bagamba Ntambi analyzing bulungi nawe yagoyinga personal omusajja yagamba teyasoma kwenye it was a general statement nti omusajja mubbi nagamba mu bigambo byangi nti olaba
waloka video akatambula nga mama wawe abayita abachi ababbi. The question is the video there on time abirowoleza mu bang? It is there. If the video is there, is it AI then in time go bochitekako, or it was really said? If it was said mu mateeka nti nsobola okogera statement nga it degrades you ngekussa wansi naye gabiranga ge mazima tosobola kunzibulako cyber harassment or defamation. For example, nti kugereza example ki nti Shalom obadde mubbi nga ne cases gye ziri n'olokoka naye nga obadde mubbi ne cases gye ziri eyo. Shalom obeera oli awo ne position gy'ofunye mwana n'aveeri Shalom it is nti mu kaseera ako kikukakkanya naye tekituufu ge mazima. Kakati that statement njogera as bakiyita supporting statement, supporting argument, because it was echoed what was said. Definitely. Kakati cyber harassment ebeera ludda waawo n'ekisembayo ndowooza ogwokusatu wayambala wajja nawulira wali yambadde black nenkubuuza ati oyambadde black nogamba ngenda kuziika Jeff Chiwa. Kintu ekyo kyanyiza Jeff Chiwa, kyamunyiiza, but then ngenda muziika nali mu ssente oba mufu oba kitegeera. Mulimu zibayita fair statements, fair comments. Ntimanyi mu defamation twabisoma mu media law, abakola media law. It is just a satirical fair comment. Omuntu ayinza okumulabinga the wrong way, but it's just a fair. Zezimu kuzensobola okwetonderako n'engamba defense against defamation, fair comment. Webali n'engamba mugana nga wo I'm very sorry. Oba kitegeera, but osolozeeko omuntu gw'otasse. Njagala ako tukadde mu kwogedde bulungi. Ogaye statement eyo akaza ogamba Jeff Chiwa wo nasobya nti okamunyiiza I'm very sorry. Oba kitegeera, ne kati mulimu ebimu nga yes saying sorry is okay, but then for someone ali mu kulaba, because at the end of the day mu media tutunda credibility. How credible are you? Kakati singa neetondera statement already nga ntuufu n'engamba eyo ngimenyeewo si ntuufu, how credible am I going to be tomorrow? Then statement I think endala yali ya kugamba nti nno ne Crystal Panda yagamba bagenda kumwocha, something which already Crystal Panda had said earlier ago. Nabita ku social media ne screenshots nazi sharing. Naye kubyo omukono akono kanzita. Kakati awo na those cyber harassment awo wesitegeerera wabula siri mukugu nnyo mu mateeka nti kooti esobola okusalawo otherwise nga byebiraba nti maybe yes nti binsinga nza osinagaana nti binzika muvi kooti webeera nga kyesazeewo nga ne balooya bange sibagezi kimala to counter that ne banjiwayo oba bali ne basinga I'm ready. Have you looked at the fines? Or the fines that you fines teziberangako gundi teziri standard. Tebiba standard. Olaba ne bebeera murder. We've seen murder cases ng'omusango omuligo musemovi omuna ateekebwa kalabba, omulala ateekebwako myaka 6 olala myaka 2 omulala okitegeera kisinziira. So but nze nga nze omuntu, what I only want is one thing, the due process. Tujigendemu okikwasiza amateeka due process. Nti kooti weesalawo nti ntambi gukusinga bakwata mu ngalo bwe nti basibe wumbwa kali ne kooti neesalawo obandibwe obansibwe, ekyo nekibeera kya kooti ekyo. Kakati saawa zino kituli mu kubanga tulwanako ennyo kyekyokusooka okwakivinga ekya process entuufu kutandikira ku investigations nti nno wano tutuukawo tutya kyekikiisa okunoonyereza tutuukawo tutya wano wetutuuse nti nno wano tugenda okutuukawo nga waliwo okukaayana kw'oluyimba tututuusa wano kati oba bakola investigation ziba thara kiba kitimba banoonya oluyimba lwavaawa gujangu batandika okuba nga bayita abantu yes. Kakati ebyo tubirekedde bakama baffe abakwasaganya amateeka bakole buli kimu kyonna basobodde okubeera nga bakola, banoonyereza okunoonyereza, basamoninge yes to recording statement, then akaseera we katuuka ng'ebyaddala kyakugenda kuwera ennemba na musango genda mu kooti. Nze nga Frank Ntambi I'm ready okuwera ennemba n'omusango gwa cyber harassment ogwo nagwo why nti essaawa zino
ebyaddala bantu bangi abali mu kuseka right yaabwe okuseka naye teri kinnuma nga abaseka nga bali mu mulimu guno Nabate bali mawulire. nga bali mu mawulire Ati bawanza bawanya backup. kati goya sina backup. What do you call backup? What do you mean by backup? I can call someone. Nechugwera. Nedda. Togenda ku fightinga nakyo lubeerera. Bantu balina abanene awulisenjogera ennaku zino. Uliriza. Nakubuuzizza ekisooka nti guno mulimu si mulimu. Guno mulimu. Weebale nnyo. Abakasiita abo balaba. Campus Traders Association. Baduka mu kaseera nga mulimu abalina connections. Abanene nga basuubuzi. And they could forego ebimu. Nga kuba bukubi essimu ne batemaali ye. But then at time X2 24 ne wajjawo etteeka nga kitimba kitwala bonna. Ifreeze. Walaba we bajigumira nzo omu ku be baayita. Bogerereko. Era bavaano. Banya shooting boys. Yali mpaka sente kange. Kiki kinagaye bali abantu abalowooza guno si mulimu. Obeera wona ofuna essimu nga bagenda kuwa obukadde 10. Taking on responsibility. Obo kitegeera. Kakati kyekugamba nti ne mu bakasiita mulimu abali balina connections. Ne waliwo ekintu ekijja kiyoola mwenna. Ndi mu kaseera kano muguno omulimu yes. Mulimu abali connected abakuba amasimu nkubidde gundi ne bigaana. Ne mugenda kujja omuntu agenda okwesibako. Nga naye connections ezo zoyina zikubisaamu times 2. Ogenda kukola ki? Obo kitegeera. So obeera ng'oli mulimu guno nga ntambi ya essaawa zino gwe bali mu kunyiga n'oseka obeera mukyamu nnyo nno. Nakusoose ne nkugamba nti wano waliwo ebintu ebimu bitajja mu media nze byendeka kyobalaba nti many people perceive me as a kiyenje. Sina kyendi, sirina gwe nnina, you know, and I want them to believe so. Kubanga omusajja yali Sanzu mu katabo ke aka Art of War yatugamba nti mu lutalo olwo lwolimu olina okutuuka akaseera n'olowoozesa mulabewo nti oli munafu. Si buli kaseera muno you're going to show might. Olina okulabira okulowoozesa mulabewo bw'olwana naye nti n'oli munafu oli ku your weakest. Kumba obala n'omubinula. Ebimusobola nakubyogera nze. You know, siri muntu ashowinga off, siri muntu akola ki. Naye nze ekinkozesa interview eno kulaga bannaffe abali mu mulimu guno kiki ekitwolekera. Ntambi asobola n'okukivaamu. Ekidda ku mulala. Tenga kinammo serious osinga ekikyo. Obo kitegeera. Ntambi oyinza okusekera ntambi ninga tomanyi ntambi ye kyagenda kugirawo nzika ekintu ki. Bulungi nnyo. Naye singa era still kirya ntambi nga gwomu ku babadde baseka kubanga nze bino ebintu bino nawe byabeerawo n'abantu be natumayo ninga nkimanyi balabe bange era tebandisappointinga kyebakola kyenali nsuubira kyebakolera ddala. Sanzu yatusomesa ne balabe bo bakozesa n'omanya ddala ekituufu ng'omulowoozesezza you've submitted to them nti oli kyaliiwe n'omutuma n'agenda n'oddamu n'ofuna ogamba otyo kakati wano kankwate bwe nti mu midiya muno nga mulimu abagamba bane twongeremu omuliro abaleese enku twongeremu akasajja tukakole kayidde katutumye kafa mwebali abo obo kitegeera. Naye bonna bali mulimu guno nti ntambi singa kale bizze bubi nga ne bamutwalayo oluzira oba bamusibye myezi 2 oba 3 whichever okitegeera then oba ogudde oluggi olukwata na eri business eno obeera nga ddala ogikolanga business nti wakati mu ku-expressinga eddembe lyaffe ery'okwogera freedom of expression because era ne mu defamation mulimu ki gundi ezo bazita batya what is it called like limitations of expression of bibeeramu. Shalom ojja kujja okola statement yo ng'eri fair enough bulungi nnyo naye ng'erina gwerumba naye nga ntuufu oba ng'eri fair oli akozesa influence because muguddewo ekkubo akozesa influence akuteekemu ssente akuteekeyo baba katwa kayo Shalom nga banona kasuku bagamba naye kakati ono kwegamba nga plot ezekulu yakuba munene era bamwetolole ng'obukolwa onakwate wano ogenda okulaba owoza buli muntu ali eruzira tali connected
Dr. Kanokiza Besigye yakamala emyezi 9. Some are even from royal families. Definitely. Obo kitegera nti wobeera ng'ogudde oluggi nga gwomu kuba lugudde bane muyingire mulumbe kaba kaseera katono nnyo nga batuuse ku ggwe. Essaawa zino ekiri mu kibiina ng'ekya NRM nti kyatuuka ne bakkiriza ebintu ebimu bibeere ennomo, ebintu ng'okutwalira eddembe okunyigiriza eddembe ly'omuntu wawansi oba biki weebityo kakituuka ekiseera nga kiri mu bbo. Wiiki ewedde walaba Eric Kayanja ng'akaaba, walaba Prime Minister ng'akuba oluyi, walaba oli omusajja yali deputy wa IGP ng'aleeri bamutwala, walaba ono yona musinguze w'erukunjiri nga bamuba. Naye nga kivudde eno nti singa bakuba Shalom omusajja watu yeetundira fruits ze n'engano kikonde eminga nze ndi munene entambi n'ofiisi gye ndimu wayita akaseera katono nnyo nga nawe kituuse gy'oli wantu wano oyinza okuseka naye nga ffenna tuli basibe. Essaawa zino mu midiya muno mwe tuli basibe. Kakati singa ffe abasibe bennyini tutandika okwerwana, it is very very unfortunate. Naye tulwanira obwakabaka zaafuga sseera eno. Baganda bange be nayogeddeko ba Kaye Wisdom, ba Penge Blake Kakalaamu. Baganda bange with all due respect, as I said wali earlier, nti bawe ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nti batusooka nawo contributions zaabwe sobola kuziyisaamu maaso n'omundi n'ogumirira nga n'abamu ku bo bannyambako okubeera nange nga nawe nkikwatidde mpola mpola. I respect them so much. Naye mulimbirivinga tebaali yagadde kubeera gye bali ssaawa zino. Bali bulungi bali bweru. Tebaali yagadde kubeera gye bali ssaawa zino. Nga n'abamu okuvaawo wano okugenda eri bagenda because of omulimu guno. Nga gwe guleese ebizibu oba kitegeera opinions zaabwe ziri oli agambye kakati gwe oluvannyuma lw'okwogera kino okitegeera omuntu neyamaliriza nga inafuna tiketi eddako n'agenda naye nga teyaaligenze n'abamu ku bo nga takyasobola kukomawo wano olwa byayogerera eri. Kati ffenna tubeera basibe, tubeera mu buddu ffenna whether oli wano Uganda oba whether oli bweri wa ggwanga ffenna we are slaves mu kino ekintu. Kati wokola interview ng'oseka okinagukira ntambi Bakana mugulu obeera selfish nnyo. Kirabye toina connections oli mwavu oli munaku. Yes nsobola okubeera nga ndi munaku. Naye nga nawe ensonga ezimu ezikubezezza eri mulimu guno nti olina bye wayogera olina bye walinnya ku tooza ezo nga bagenda kureactinga bulala noddukira eri naye nga wali yagadde okukomawo wano kubanga ebyaddala guno mulimu gw'amaanyi era gufuna abasajja bafuna. Imagine Ibrahim ng'akyaliwo oba Kakalaamu oba muganda nge Kayo oba Penge ng'ali wano sente ze badde bakola. Bali bakola sente empitivu bukadde 3 bukadde 4 nga I don't think nti eri bazikola given the expenditure na kibyo byonna. So nabo baagalawo wano. Kakati we mbanga mukinagukira ntambi mubeera hypocritical nga gundi we yayogera Kendrick Lamar mu luyimba lwe writer the blacker the berry the sweeter the juice ola 2015 ku album ye gye bayita To Pimp a Butterfly. Yagamba atya? Yagamba mu bigambo bye yagamba it is funny kiddamu mu Luganda kya kisesa how Zulu and Zosa might go to war. Zulu ne Zosa nga bagenze ku lutalo. Nagamba two tribal armies that wanna build and destroy. Amaje ga mawanga abiri agala okuzimba tegoonone. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. Bakikyategeeza. The South Africa waliyo tribes bile singa amaanyi. Zulu, Bazulu, ne Bazosa. Naye nga mu kwagala okwejjako ono omuzungu yali abataddeko ekintu ate bali mu kwerwana. Okitegeera. Kenji Kulama amanyi South Africa. Musajja ali researched nnyo. Nagamba abo Bazulu ne bamujjukiza ye musajja akulidde Compton. Compton kiri LA. Jakulidde. Compton kitwale nga wolaba kifo kyomanyi ekirimu obuvuyo. Katwe munkere. Kati gyazaalibwa eri panda webale nnyo gye yazaalibwa Kendrick Lamar mwana we eri panda. Nagamba akati naffe abaddugavu ng'omuzungu ataddeko amaanyi polisi brutality omuzungu oyo ate nga tuli mu kwekuba Shalom akubye entambi next door. Kakati tuli mu ggwanga erya Uganda nti abasekerera ntambi banzijukizaamu tribe ey'Abazulu ne Zosa bali mu kwerwana naye nga baliwo omuzungu abataddeko embeera. Okitegeera nayogera statement endalira mu luyimba olwo n'agamba nga amaliriza the blacker the berry nagamba so why did I weep lwaki nakaaba when Trayvon Martin was in the street when gang banging make me kill a nigger black than me. Nagamba hypocrite
waliwo omwami bamutta amuta Trayvon Martin yali muvubuka mutonga JB w'omulaba myaka 22 omusajja omupoliisi bayita George Zimmerman yali 2012 n'amutta n'amuba muvubuka muto na shattering ebirooto bye era muvubuka oyo yavako campaign ya Black Lives Matter soka dala 2012 ngovude kuye ya George Floyd ya COVID natugenda mu COVID Trayvon Martin kakati Kendrick ngagamba mbeera ntyawo nga nange nsobola okukola ekintu kyekimu ku muddugavu munnange ate neefula mbu ndi mu kukaabira abantu omuzungu eyatta Trayvon Martin I know kakati industry no osekerera ntambi kituufu oyinza okumusekerera olwokuba nti no maybe is a competition kugwe oba maybe muina personal differences tomwagala kyabuntu obutanjagala nange nabe saagala but then kyabuli azamanyi obutatungira bigger picture Toza Kendrick Lamar yali agamba mu Luganda mbu omulirwano gwocha bbiri twenza sakanga ensisira neighbor wejja kwa kugenda saana omu ku basajja bensinga okwagala ennyo bamuta Malcolm X by the Malcolm mwagala okusinga Martin Luther nnyo I have reasons ezimu nti Malcolm was a realist yali waddala chobola bamutta tenga bamutta bebe kibiina kye kyennyini nnyo de babyegaana Nation of Islam oyo musajja prophet Honorable Elijah Muhammad nga yali spokesperson wa Nation of Islam Malcolm X nga achukulire Nation of Islam eyo ye Elijah Muhammad nga wa manyi principle oli ajja kubuuza Aisha wa bebe Malcolm yali musiramu Malcolm X tiyatandika kuba tiyali musiramu kutandika era ali amuta Malcolm Little takati bakola ekibinja ekyo ne bagamba nti ebimu kubisinza okubasibako embeera gye balimu yali Christianity ne bakyawa okulistaayo nti Christianity yegize slavery n'okubonabona okukusi n'okukugulu ne bagikyawa ne baintroducing ekibiina ekyo nga oba badde olina erinnya ly'ekikristaayo olyejjako n'olizaayo in fact oliwandiika mu bbaluwa negende wa Elijah Muhammad kakati nga tebanakuwa linnya ddala ne bakuyita X nga liryo lijjeeko Shams X Malcolm X ne Muhammad Ali ne bali amuta Clashers X something like that then before n'agenda n'afuka Muhammad Ali erinnya kati ne Malcolm X yali Malcolm Little n'ali ejjako Little n'alizaayo yamuwa X. I love the man ensomesa yaabwe in fact wakwagundi yagivaako Elijah Muhammad na compromising era olunaku lwe batta JF Kennedy nga bamaze okukola match eyo gye bayita March to Washington eyo mu deliveringira I have a dream Martin Luther after some days ne assassinating ani JF Kennedy nenga mu lukwo lwa assassination JF Kennedy bakyanoonyereza mwali mu gangs ba mobsters abayitale abalabo omusajja abasibeko nnyo abaki abaddugavu yabuliza nnyo abaddugavu biki sako n'abalala abali mu gundi ezo n'agamba omusajja ni assassinating nga bakamu assassinating Elijah Muhammad n'agamba Malcolm X yali ayogera nga olabo bani Ssemujju Nganda Ssemujju mutwale nga Malcolm X otwale Dr. Kanokiza Besigye nga Elijah Muhammad nti amu respecting yes nayo n'ayogera ate abantu bamuwuliriza nnyo kati n'agamba nakola state namuwarning togeza n'ayogera kufa kwa musajja oyo oba woba okwogerako kuwane kale saawa zino katugeze nga Mama Museveni afudde ku ngeri gundi yabadde ali critical gyali Ssemujju atasobola kati Malcolm baamugaana n'agenda n'akwa n'agamba nti balyose bebakireetera lyose n'afa oyo omu okitegeera n'akinagguka omuzungu omwaka ali down abataddeko embeera eno ne yamugoba mu muzikiti yali agukulira ogwa 7 because ebitogwali Harlem ne yamugoba kakati ne bagaana okumukomyawo Malcolm nga ye mu preach yagamba oba toyaka amaanyi tubaseeka amaanyi bamugoba yazaako ki anti bamugoba n'akola ekibiina kiri paralelo era kye kyamuviirako okubeera nga bano bennyini be bamutta ne point gye mbadde njagala okuleeta nti wakati nga bali mu kumulwana bennyini aba Nation of Islam nga amaze okuvaayo baatuuka akaseera nga bagenda ewuwe ne batiisatiisa abaana mukazi kuba mayinja munda okitegeera omulundi ogumu ne basindika JB katugambe gwe twakuleka eri mu Nation of Islam muninako obuzibu nze eno n'osindika JB ajje mu motoka ategemu bomu yali akagitega bwati zino ze bateganga edda nga wolinyira omuliro ebwatuka Malcolm n'amusanga bwati JB n'amugamba kati gwe muddugavu munnange gwe yagala okunzijjawo nga tulina ekyokulwana ekyamaanyi eky'omuzungu bamu mangu motoka galina akaba n'amazzi ge bali basindisa okitegeera so kye tulimu wano
njobo sekerera ntambi naye nawe jjanyi kijja Shalom kijja werabidde tulina omulabe omu tulina omulabe omu nti Jeff Kyo agenda kuba yakagenda Eddie Kenza jengo mogeddeko ekintu bebe okuulwa jengo mogeddeko ekintu olumu nga kiri fair naye nga kimukuba akozesa influence ye nti alina amasimu gasobola okukuba otuka ku police jamwenga totowa viato bakutwale mangu state agano ekubane ne gundi okutegera ani ba blog abajja ato kukomerera balaga abantu mu kitufu webali kakati kyekini mugeza ko kulaga bannafa bali mulimu guno kakati we forward yeri wanga maliriza it is high time we started something that could unite us ngaffe abali mulimu guno afero jeno nti olaba aba boda bayina ebibinja si bibinja bayina ebibiina ebibagatta abakozi bo mu butale balina abasubuzi webale nnyo kati gwe mubiri bano abakasita balina balawyers balina abasawo balina abasomesa balina bani abalala benirabidde there are as many ebibagatta nti singa munaffe abeera afunye obuzibu tusitukanga ffenna abawuja kakati fe tuli neglected buli omu ali ku lulwe which is wrong, which is catastrophic and the problem we have ntambi talina kunkulira kyekyo oyo musinga amaanyi kyekyo ndi wakabi kyekyo kibinenze nimugezako balaga kifaananyi a broader picture nti buno obumulumulu bwaffe obw'okwekubakuba tubujjawo nodda busobola okusigalamu naye ng'ate bigger picture wejjeyo okulwanirira omulimu katwanirira entambi waffe ffenna bannamumwa ng'okimanyi mu kasiita omwo balina ekibiina kibagatta naye abamu abakirimu nti neiba beeroga n'okweroga omunale naye mulina kosi wejjanga nani nti efirize ze ffenna tuyimuke gwologwa mugamba nti yanguwa tugende mu meeting nakuloga ku makya basooke tulwanise ono omulabaze webale nnyo kati kyekino kye ndi mugezako kugamba baganda baffe lwaki singa babeera bakutte Shalom tusituka ffenna nga banene dda solidarity tulina ba lawyers tulina baki ne tugendayo tunasobola okubeeyimirira gundi weebiri tusobola okubeera mu ebyo ebya activism ebyo mu mulimu gwaffe gwe nyini abagala okugulumba tusobola okugezaako nti nno katugeze bayinza okugamba genda legal katukube bakube entambi tumusange mubala tumukube bakubye munnaffe memba omu amukube muteekeko ekikookolo kiri kuda promotinga wakawe oba kitegeera government terina gwegize government emirimu gyayo terigenda kuba kavalinga n'ebintu because kati amaanyi gali mu digital tetuna kurealizing our potential bannaffe baganda naye nabye solidarity kuggwe nabye Farouk Sarkozy yakupostinze Frank Ntambi admitted ku YouTube nabye Kasuku nalabye Seimo nalabye abantu nalabye Nero. You're not looking at the bigger picture, my brother. In my admissions I've told you already simayo batawuliriza nanti abamba ajja kujja bagambe tukyagala ffenna nalajja okugamba so abeera mu kibiina kyekimu nga Shalom kale katono kamaleyo Shalom simwagala kamaleyo kusiga ekifaananyi mu situation yange tugikozesa nga pilot study yes nti ode nkugambye waliwo abali mu kunvuma bangi abakinaguka bangi nga balinda dda mulimu nabo boyogeddeko naye nze njagala wali unity eyawamu eddoboozi eryawamu oba okitegeera yes you've said the challenges Shalom ankulira atya gundi ankulira atya awo tubeera tuli myopic tuba tukizze kulabira kumpi okwagala nti because ebisenga n'okubisula nga byakatande bukulembeza ni president Ntambi asobola kuba president waffe kakati nno nkubuulirayo kintu kimu we nali nkyali mu film ne Vijay Junior balina ekibiina kya yes abasajja baatulumbanga naye nga batagetenga mutwe Vijay Junior asinga obunene katulumba oyo tukube edduuka lye tukube bizinensi ye bano abalala bambi abasajja nga beekweka badduka emire bajingo nga badduka okitegeera paka wenagamba Junior tulekerawo okudduka tufeesinga abasajja bano tuyita abaana bonna abanajja bajje twekolemu ekibiina ekyawamu twerwanirire eddembe lyaffe olwakuba library y'omwana w'ekawuku twagenze dda because nga tumanya tugenda either ku CPS oba tugenda ku URSB IP police tubafunire balooya tukole tutya within just nga 5 months nga tutalaza Uganda ebitundu bya Uganda ebimu nga tugenze okubunyisa enjiri ekyo within just a year nga balekedde okuba abaana oba kitegeera so ne wano kinandirowoozezza just kirowoozo era nga wogambye challenge weeri nti tuli egotistical buli omu ajeewulira Ntambi yefuula omugezi atukulira atya nsaagala kifo and personal grudges bujja bamukoze ekibiina buli oyanjogeddeko bagambe kati babala sente za ssale nakyo weki tufune n'abagenda okutukuba naye nze badde nkyetedde mu mbeera eno nti ekituuse ku Ntambi
kigira kutuuka ewo and before you know ng'omulimu gukoze eki omulimu guweddewo. So kendange boba, if you are outside Uganda and would like to spend some time in Uganda, you can come and stay at JFK Apartments located in Kisasi town. It's a self-contained room for introduction to today's birthday, holidays, house party. Kuwa ku 0743 36 29 74 0743 36 29 74. Abulina omukolo na house party olina omukolo mulina aga kujja Kampala, mulina wakusula ku weekend yangu ku JFK Apartments. Anacho otunda wakyagala okugula genda ku www.openmarketuganda.com obenga ate munango otekawo kyotunda wa posting kyagala okugula. Kyane Frank Ntambi naye kamalo kusaba kwa mukaka mabange maze nakunyasikola tolaera manya kugamba. Yes. Of course abamu kuba main sponsors bange ba exclusive sponsors bange kuvanga nkyali ku Baboon Forest Entertainment 2022 muno watch paka kano 2025 abatandekanga ko abatandekereranga ko nawo myaka esatu bweddu mwezi ku mwezi sene nezijja buli zibu ebijja Ntambi kino beba muno watch bakola ki tudiringira mu kubalaga filimu bannange filimu enjogerere mu bavijezi ba Uganda filimu ezo nga zijira mu kifaananyi ekirungi ennyo ne mu ddoboozi eddungi ennyo okitegeera. So muno watch kungaaniro lya films enjogerere mu maloboozi amalungi agaba vijezi bonna. VJ Junior, the incredible, ever challenged but never equaled. VJ Jingo, Barejenza, VJ Uliyo, mwana oyo yambi yampereza message. Nangamba Ntambi guma. Ngagundi we yaguma nanjulizao filmu zako zeko z'abaguma. Mga nange nali gumye na okitegeera. So VJ Juliyo nkutumiddeko ne VJ Kimuli. Twamwogerako luli bambi nankubira nanga Ntambi webali katoyo omwana bwe tutandika nabe kibiina kya AFPO namulaba VJ Kimuli wali ayine eddoboozi eryo era nyongera okubanja abamu no watch Faizo bannange manja VJ Chris Sweet atwongera film high school obwedda bwe yagera kanacha VJ Chris Sweet ateleyo film waliwo VJ Shaukaniri oyo VJ onye VJ Mumba agala filmu z'aba China Mumba waliwo VJ Jime banene ba VJ z'abala Tom yakoma kwitunda Badland kyokanga ayogerera bulungi. So ba VJs bonna bagala tubalina subscription gibere emitwalo 3 joka eja Uganda. You subscribe with us embeera neberanga etambula bulungi nnyo osobola okubeera ng'otulaba osobola okutufuna process number 1 sim funa application olwaki kugenda okusasulira oba ku Apple Store. Yes, mobile money osasule oba okozesa cards ezo mukozesa banafa abali ebweru w'eggwanga mitwalo 3 omwezi. That is nyusu 10 buli lunaku ku films empitirivu zetubeeranga tutaddeyo buli lunaku films empya ne films enkadde obula mu kifaananyi ekirungi gwe banafe abo aba Muno Watch MUNOWATCH. Yes. Tuli musaawa mmeka ng'anyo musaawe mwaza tunawasebo wotabadde ng'oli mulwadde oyagala kunkama kakamemu akantu muno wotabadde ng'oli nomponyeza mmoze ng'oli mulwadde muyimbi wo bwolwawo nva ndwala nkyawako bbuba Swange Alonix njagala sawa kudatinga kwagala gulya kubanga gulya bugambala bubi andabikiranga ba bodybuilder Alonix ninga tenda mubiri nganza ndaba akola mbwati linchawa kana akayimba akapya kagira by the nalabe ku NTV ejjo musajja wange bakoze nnyimba abiri ne mulaba ng'olimba lesobola wadde number 1 Alonix oyo gwolaba. That song is nice. Nanti nakyewuunyizza Alonix muyimbi wakalagba talina nnyo ba PR tonna mwandikira message nkolere PR music omunshiraga PR una yilo limba lita permission tuli ku number 1 permission yavuddeyo n'agamba ntasobola kukola project na Gloria Bugo okuba Gloria Bugi yeyambula ne scandals akibine byakavaawo ntugaba bannange Gloria Bugi wonga buze gwe yamutembeetanga ne bamunzibako bamutwala nalingenda kisobola ku onlyfans.com aneganye nantwala ku onlyfans.com byayogedde bikola amakulu Alonix ndowooza buli muyimbi ku brand ye buli muyimbi yalibadde alina values kwatambulira nga ezimu zirina moral values kyanaku nnyo collaborations ezisinza okubanga zikolebwa wano mu ggwanga erya Uganda just for a few artists, exceptional artists abasobola oba nagamba asigenda kukola n'oyo gundi olwa abasinga vibe we bakwatira bikoze bitya kugamba ne bakola collaboration nga terina kyegatta teri strategic terina kyo kitegeera zisinza okubanga zikolebwa but ekiri ku creativity olumu ekintu olumu ekitali kiteeketeeka ate kyekivaayo ne kikola
olumu oba kitegeera ate kyo maliddeko obudde kyobola abantu hits tebazi producing naye abayimbi bakyeremeza tugendeko ewabbawa tukubeyo hit tugende gundi amasteringe hits tebaji producing nga togimanya bobe eriba nti oba igenda kubeera hit nawe weekanze kubanga tulabyeko abayimbi abamu nga balina ne budget esobola okupushinga oluyimba lufuuke hit ne lugaana oli abayimbi bayita ba briefcase artists nga briefcase ebeeramu ssente bwasanga onkubirayo owebali omukubbo era agenda konsoli nga sijja muddamu briefcase artist mukyala ako kapya sijja nga wogamba nti mu mupiira Pep Guardiola is a briefcase manager yakasigo spending billions zigenda mu it is 1.9 billion yakaspending okugira omupiira briefcase tasobola ko nti yes mutendesi mulungi nnyo naye ayina obbaako ne supplementary ayina okugula abamalayo waliwo yayiwaawo ki defense kya Manchester n'agulaawo ba Ederson amutadde mu ggoolo baani n'akyusa yonna n'awangula ekikopo okitegeera so ne mu music industry mu ba briefcase artists ng'abana ayina bana kasente music okuba kwatambula ne mubeeramu n'abalala nga Mukisa Alien Skin akuba oluyimba yajjanga pandemic kikuba oluyimba busimanyi kapati bagambye ntamina akapande wakasoma bubi akapande kasoma maji ntambi wasoma maji ebyo mbyagala nnyo tebina ng'abaana mbwera ntambi akapande yasoma bubi akapande wasoma kabi kati mulimu abantu Alien Skin osobola okumubuuza is lucky budget gyakateka mu luyimba olwo nga teziwera milioni 5 ng'ogase audio ne visuals okitegeera kati waliwo omuntu ng'alina Mukisa bamwagala Alien Skin 2023 yakuba ennyimba nga 17 nga tesi nga 9 hits ezimalayo nenga bahamba freestyle yokka netambula tasasudde muntu yenna King Sahambu mbwakwe omukubira oluyimba promotion tasobola Jose Chameleone wabakuwadde akuwa buwi bano basamba de bashiba tebetaaga gundi kati shiba within just 13 days limba lwawozeza milioni bane mbajukizanga ali mu 2 August ngamba kusena hotel a return of Queen Shiba definitely ya milioni 3 kuingia emitwala 2 but bana baita Alebad 15 yes the return of Queen Shiba kati Queen Shiba yakoze oluyimba ne lufuna views milioni nga tekuliko mbwa abakoze promotion atasudde ba TikTok banagata lava boy abakaba mu TikTok takola challenge zaffe kati Shiba abana benyini bakola zi challenge nga tabatuminako ayina omulenzi bamuyita ku for page yange bamuyita Colin omwana akola obuntu bwa Shiba msomanya wali abawulira mbugunji ayimba nabo ne bakola obuntu wewe nakola balogera okulabanga waliwo abayimbi we batyo nenga za building ekintu kye ayina royal fan base eyo bwetyo okitegeera azimbye amajege mbu kati good life banya good life Eddie baderikiwa radio wala ku good life mukama Katonda ku Facebook anze nali wagagamera tewali kati eyo radio and bichi babatanga batya group yabo simanyi bagitanga batya aba radio and uzo abayitanga batya ba good life hazi good life bichi they had a name ninga bamanyi abone gagamero ya bebe gagamero tuli kumpi awa ngo oli muntu waffe oli kojja groups zali sate zali ezamanyi ku internet Facebook 2012 11 gagamero good life ne Juliana ata ambassador Firebase na tete Firebase bo balinga nnyo ku ground bali bana beri panda abo baku ground tosala nga Firebase kati Chameleone yenga agatta bonna nenga ne ku ground Chameleone oyo Chameleone abana beri panda akawaka kafuwa ako Chameleone amanyu genda enakivubo Chameleone ndoza buli mwezi Chameleone sawa nga 89 nagenda nakivuna abana muchere bunga every ndoza waba skipping them ndoza every quarter Chameleone for the last 15 years Chameleone ayina amaje ngo abana baba ne kalanga elinga blue black elinga ya flag ya Jamaica Chameleone ya Fairway Island ka commander elyaddala kugwanga muje yali awo yabajeri na lugogo uruguma
niningira abantu abakaleze njawulo kati Chameleone era fa abogera yogera omuntu gotalina kuogera Chameleone yatsonyiwa busonyi I know Chameleone atwagala bwagazi nejo abadde ne Wizo Uncle Wizo yangulidde emmere ngali ne teta Sandwa teta beautiful Sandwa teta abadde njawo nakubira Kamiri namugamba ndi wano ne jagala ati nebimusobedde nga bamutwala Kamiri bija kugwa okitegera kati bebo bali ba buildings ekintu Firebase Ameriyo na Irandi Gagamero nanako janga amwita Sali Yusuf wa Juliana ngali mjuliana timu musajja wa dini Mariam ndi bulungi walaga wa Imam Mulamba Nema Juliana yayina kati then Juliana wamala okukigiragira Rema nakwata naye amaje Rema ina amaje Rema yatukwata 2016 17 mpaka covid nga mulumanya Evelyn Namulondo abono kale abana ku social media nga woyogera ku Rema basabulembwa gundi David Lutalo mama afuswa wali amutamalia Nagujja kakati wali abayimbi aba buildings kati yeshiba azimbya kintu kye teyetaaga chemical yonna teyetaaga kutisatisa abantu teyetaaga kumala kusibayo omuntu mu police teyetaaga kukola ki obo kitegeera be babayimbi abo naye nga twali tuli kuki twali tuli ku Aronix kugamba abana morals okitegeera naye Aronix naye alina stunts zaalimu kagamba tubeeranga ba does he need a stunt anti ngamba kibeeranga eri law maximum law of equity egamba nti he who comes into equity must come with clean hand. Then you can't speak about morality of an artist when also there is a stunt because stunt is immoral. They are dark arts. I understand chi. Jasmine. Nti boyfriend we. Nga story yangako. Eri mukubanga etambula so naye tali wachulya ko jebe. Tali as clean. Yali mukubanga atambuza. Which is also a stunt. So he's not as clean as he thinks. For the moral compass of nti oli ali immoral yeyambula. No wade bibi bisingika naye tali as clean. Akubelanga Silver Kyagulanyi who is stunt free. Then you can make such a comment. Tizawe John Sagawa byagamba akwaye 50 years, 20 years, 11 years, 5 years of one John Sagawa yagambye abikulu. Yavude n'agamba ali masina muyimbi, drama actor, yazanyanga sima mu Black Pearls. Yabyogedde nga mukambwe nnyo ku NBS. Na mukambwe nnyo n'agamba akwaye 50 years, 20 years. Now mu mupiira ni gwe manyi purist wo mupiira mu bagutendeka. Jose Stali. Pep Guardiola. Pep oba tumanyi mupiira asobola okukyawa nakyawa abaana bo nakyawa family nadeleting enamba kati ono mu Uganda guy alina ekyo bamuyita there is this guy not Sam Simba waliwo oli omulala coach yali wavira alina olugezigeze nnyo nga batamanyi kapiira Zanero coach wavira olugezigeze nnyo yaani oli coach wa Sivira bamwita yakwachinga biseera ki Mike Mutebi kakati Mike Mutebi yatuwako ekiseera jukira kitabu za Uganda zigoba wezikomyawo bamukomyawo mu 2 sijukira mwaka ne 2010 n'agamba mu timu yagala mbalifuta bokka n'agisala n'abeera abazanyi 11 talina sabu talina ki oli serious ne bazanya empira ndoze emyezi ng'ebiri nga bamukubali bamugoba nga ye purist agamba kyalemeddeko ekyo nga yamanyi teri muntu amanyi mupiira kusinga lefuta nga yagezaako bamusumbuwa bakalubemi nagamba njagala balefuta bokka bakaluba amagulu kuzanyo bwagwa biri embizi zimbijja mu training kakati ye Pep Guardiola kati mu art wa Uganda ye John Segawa olugezigezi abasinga mugamba lugezi no kanti nkiwumba nti olugezigezi lwa John Segawa lwe lumutuusizza ku byanaggwano byaliko nti ali principled John Segawa he's a purist of art kibi kiba kibi he doesn't want any compromise art when it comes to art kubanga kwalidde kyekimukuzizza kyekimufulira ennyumba gy'alina eyo golofa eri awo erubaga kati ye akyagala omuntu yenayina nga ajjazanyiramu art nze kati lwotolo lwendi mu kulwana luno nga lwembadde ndikunnyonnyola nti kuno kwendya basobola kukkiriza abantu bagiyingire batutaataganye kati ne mu performing art because performing art si mugazi ti John Segawa ne music bamuyise ku shows nyingi nnyo nga
adjudicator. No, ova ku adjudicator. Katulaba nga show ya Eddie yakola ekololo ye yali what manager, stage manager, something like that. Oba yali production manager. Naye nga wagamba ebeera kati omuntu omala w'okubiri Steve Jean. They don't compromise. Ne Silver Kyagulanyi. Takola mediocrity. Simanyi basatu. Silver Kyagulanyi, Steve Jean, John Segawa, maybe ne Alex Mukuru. Yes. Ne Alex Mukuru. Era ogenda okubalaba ng'ebintu bye bakoze mu art teri ayinza byenkana. Productions John zaakoze ku stage ne ku screen teri ayinza zenkana. Contribution yatadde ku bayimbi teri okitegeera. Kakati era ddala mutuufu. Nti Bannayuganda we've been taken for a ride. Akaseera kangi. Omuntu alina kyagenda communicatinga luli yalinga album launch. Nebivaawo ebyo. Nenga album kyali kikola amakulu tokoze album nyimba mukaaga ogenda gironchinga noyita abantu bo either mu kisaawe nga it makes sense. Album wezavaawo olinga akuba oluyimba lumu nabayita mu launch. Oba concert. Luyimba olwo lumuntu alina kyagenda kubagamba. We byavaawo nga bagatta ennyimba nga bbiri. Ebyo nabyo ne bidiba. Kati we bivuddeewo omuntu alina kyagenda kubagamba talina music mupya talina anything gundi yazov. Anya bayayimba dda myaka 10 emabega ababikolerera dda. We are appreciating them. Kituufu. Naye waliwo olaba nga ate kisusse. Kale n'ogamba kangume 10 years of Shalom. Sagala ko sabayimbi 10 years of Shalom atuyimbidde biki. Kale kangende nziruke maybe a theme eriko n'ogenda olabe. Ogenda okulaba. John kyabadde ayogerako production. Ngasiya 10 years production nga yawanuya ekikulu mu performing arts is production tekiri ku byuma byokka sound ne output gyotuwa ogubera muzannyo how are you producing it guvuddeyo gutya webera music show ya Halima gyayogerako ebyaddala wadde maama waffe nenga obulamu nga oba ofuma amadala nti ewedde ne bakubuuza experience tewali nti ye muntu abayiso. The highlight of that day was Eddie Kenzo and Hamza. Not hunt bannange choreography bannange olujukira show ya Sebataje twaliko ennyimba nga azizanya ng'ogamba wow waliwo kintu ekyenjawulo kyenkoze ekyo kyenfunye mu show kati John kyakugamba tisaawa zino abantu batekize for granted kasaabera nga awezezza emyaka 5 50 years of Frank Antambi wagibeerana 40 years of olumu kati batuddamu 43 years of 37 years of Ragadi wacho jina najiwera 40 chiche chikwankulu agachi yakola kikulu dankubuulira John byaliko byayogera okitegeera so bannaffe abali mu ndongo kyobalaba nti nagamba nti endongo nze lwaki ngifaako nnyo patly kutulya ku ndongo eno abantu tugenze n'okusoma performing arts ndongo biki ebyo bituvunyo ebito so nange saagala nnyo bantu babeera mu ndongo wabula nga balinganga ba pirates abazo okujja okunyaguliramu obunyaguluzi badduke ng'okimanyi munno bayimbi bangi nnyo essaawa zino nga yali kiyenji ati namufula kyamufudde banga music oyo kwaguza amayumba kwaguza amataka kwasiza abakazi biki n'atakomyawo mu art nga tateeka mu art nagera naga kanime ennyanya zange kankole ki kanjire bwenti nenga tasobola kukomyawo keno mu art whether nti buildings studio whether nti buildings eyo kino wekiti ekigenda okubeera nga ngolaba kiri artistic kya art asobola okubeera nga aguma maybe n'abalala baliryooko naye buli muntu ayagala jjajjemu kyajjamu agambe ze nsigaze emyaka 2 kanzu kyobukyalimu kutuva ennyimba empemuzi babiki kuvuddeko n'avubuka okuwasa abakazi abakadde abazungu n'abye banks bamuta banks omuvubuka yani oyo mukwano gwa Jebbi Jebbi omwana yani oyo yawasizza omuzungu video shoot oba muyimbi yani omuvubuka ndabyeko lya banks bamuyitaani yawasizza ekikazi ekizo omukazi omukadde kandabe erinnya lye wano bamuyita Simon Banks nze mbadde simumanyi gwe gwasoose okumulaba sijja kulimba gwe gwasoose okumulaba era we nalabye ebifaananyi ebyo nengezaako okulisaakingako nga these are the kind of artists who failed to take off bakyakusiba nnyo that is an opinion. These are the what kind of artists who have failed to take off. Ayimbidde banga ayimbye kubanga kankulage post eno naye kati nkolerera ku facts oye koyo okungoba
okwegoba n'abasajja Simon Banks before to take off tambi ojoga kali eno post ya mwaka ki muganda wange anti wasako privacy ndako mbasitira abiri mu simu yo waliwo kyebadde ndaba NBS ndako Simon Banks waliwo kakitu kembadde ndaba nga kali ka 2020 nga tuli mu covid nga bamukyaza ku NTV nga muyimbi ngera nga muyimbi so be babayimbi begambi the briefcase artists wakusanga nti abeera ne ssente naye nga alina ekiruubirirwa ky'okubeera oba omuyimbi naye nga akyagaanye oba kitegeera akyagaanye okuyitawo kati buli kiseera omuntu waba ng'akyagaanye okuyitawo nga ne ssente alinamu aba ali weeringi okukola buli kimu go extreme wekiba kyetaagisa kuwasa mukadde nga tekigenda okukola amawulire ajja kukikola wekiba kyetaagisa ng'egenda kubeera nga stand gyendowooza nti erinnya nga stand emuyiseewo kikola amawulire nti omuvubuka omuto emyaka 27 oba 3 awasizza ow'ekyenda nga kigenda okukola amawulire nti be abayimbi abo nti tufuneyo ki ekituyisaamu mu kiro kyekituyisa mu kiro kuba ogwo mukolo waliwo yaŋŋambyeko nti batiktokers bayitirivu babaddeyo ebyo byonna byonna ogenda okulaba nga singa gadde mukolo gwa mbaga ya ddala ne father so I don't know if that was a stunt oba bya ddala but I was trying to tell you about the artist nti is capable kubanga ekyokuyitawo kyo kikyagaanye oba yakolimirwa oba yakunamirwa oba yakolwa atya I really don't know nesunze okumusanga tustrategizinge tulabe engeri gyayinza okuva because nze ndi doctor ave mukatyabaga situation zezo solo zanlockinga so nja kumunoonyako abasajja abali abagala okwongera ku size n'atambula munyi musonga z'omutusenge njamusha mu services oiro wali naku 21 obola bawenjawulo 0705 271973 Shalom oiro ayongera ku size yasajja n'obuwanvu 0705 271973 jabya kalanga ko jakka naba naffe aba echandike ochateka n'obuzabo echandike pro cleaning solutions bano basanga babunamwaya ku police station yawo kulirana sako ne mukono na suit kanana nga nabagamba nti bano bo bayikansa mu kubanga balongoseza ddala amayumba full house cleaning, sofa set cleaning, carpet cleaning, pavers cleaning, pavers ezo bazikuutira ddala amayinja go ku bisenge mategula waggulu sako n'amabaati tuita rooftop cleaning furniture owenkola yonna owewaka owa hostels owa hotels amamotoka motorbikes n'ebirala bano bo beekansiza ddala mu kibayita okuyoyoota bakubire ku namba 0752 84 0308 ne 0706 85 25 24 beba H&K Pro Cleaning Solutions nabaganda banga balaba Manot Haven Airbnb ebisangibwa nalya mukwano gwa nkutumiddeko nnyo bambi yampereza ko kajuice ejjo nanga ntambi nywanywa ko bradde okutwala bakola kinna ba Manot Haven Airbnb. This is an Airbnb esangibwa side zaawo enalya wogenda nobeera nga tokyagala kudda waka nti buli kimu gyekiri kyoyagala buli kimu buli kikozesebwa microwave pakoleta washing machine ngate engoye bazikalizaawo pass kugolola sofa sets ennungi ennyo screening zinga ate network were ya internet kugenda mu bisenge bibiri weebiri byonna ekisulwamu n'ekyabagenyi kirimu ebitanda bibiri mwe abava ebweru w'eggwanga aba short stay ne long stay waliwo enteekateeka empya y'okuba piikinga ku airports ne mubeera nga mujja mubeere nga musula mwebaka security ennungi nnyo nga ate ne environment nnungi nnyo teri ku bintu bikuleekaanira nobeera ng'osobola okulootera ddala ebintu ebyamagezi notabeera nga ali muzungu bakubire ku namba 0701 55 81 33 kanjiddemu 0701 55 81 33 Manot Heaven Airbnb n'abasembereyo ddala beba Ventures Bar and Lounge naku lwakutaano saawa yakulya ku ssente leero oluve wachoza new blood tuga ebane leero mujja tatinzi blood kasoka episewo ono nindako omwana nga asala mulundi gumu Ventures Bar and Lounge esangibwa side zaawo enajjeera tukugamba nti tuli ku rooftop waggulu ekifo kisangibwa okuliraana amafuta ga Starbucks enajjeera otugenda okubeera nga twesanyusiza ddala
kunywa kuwulira bubi kupatinga kuwulira bubi ba DJs abasinga bonna we bali live entertainment weri nnyo njogere kindeke kiba nange wandi etuukiddeyo sawa za weekend those want to have a moment eno omwezi tuyingira Premier League so we basingo screen endazi enene kusobola kubera ngolabira emipiira jo bagise Ventures Bar and Lounge tugendeyo tuberenga tubinuka amasejjere ngawe tugenda okubanga tuva mu show ya Chosen Blood myango jagudwa wala video eno egenda kugwa sawa 3 kitundu ono wenegwe nga Chosen Blood amazo kubanga juza abantu abayitirivu ennyo wabula wa message wakagira bafunira border ojobere ngolaba Chosen Blood oleme kumukabya musayi wa the blood oleme kumukabya musayi ojoberenga omulaba omugwe enyalwe Chosen Blood jongera lero kuyingira emitwalo 2 ameza million 3 muje bannet mu Chosen Blood twesange ku Serena musule bulungi musibe bulungi mweraba